Badidde Matereke n'abayizi abasoma obusawo nga bano badde beekalakaasa nga boolekera ekikolwa ng'olukulu kye bagamba nti bakooye enkola Minisitule y'ebyobulamu gye bayisaamu omuli obakyusakyusa nga basoma ebintu ebitali bimu obutabasasula n'ensonga endala. Bano basoose kutuuza lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Gallow Hall e Mulago mu bwenyi bw'eddwaliro ly'abakyala enkya ya leero. Bano mu kwogera ne bannamawulire balambisa ensonga ezitali zimu ze bagamba nti zisaanye okukolebwako naddala olukikolebwa ng'olukulu. They're bringing a policy that will make us unemployable anywhere else in Uganda, anywhere else apart from Uganda. So with this new policy, they want us to specialize in only 2 disciplines at the level of internship. This policy is not anywhere else in East Africa, in Africa or anywhere in the world. So that means that Ugandan doctors only be able to work here. And we are saying no to this. We sue the Ministry of Health. We want our salaries to be enhanced. They should stop taxing this small allowance that we get. We want accommodation to be provided to us. They want to send us to up-country places where there is no security, where you must struggle hard to survive as a doctor. They don't give you accommodation, they don't give you feeding. We're saying no to this and we want these issues to be looked at. Bano batandise okutambula nga booleka olukikolwa ng'olukulu nga bakutte n'ebipande ebiriko ebigambo ebitali bimu omuli Minisita Jane Ruth Aceng okusisimuka okubaako kyakola n'ebirala. Bano badde bakayita ku Minisitule ya Public Service nga boolekera Minisitule y'ebyobulamu poliisi eyeewandegera gyevudde ne bakubamu omukka ogubalagala era nga wana abatali bamu bakwatiddwa. And at the end of the day, you are going to pay. But why you Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriraano Luke Owesigire akakasizza okukwatibwa kw'abantu bano era nga abamu kwabo bakwatiddwa kwekuli Mirembe Joel, Otimu Joseph, Kyakuninze Faith, Kigundu Roland n'abalala. Tubayimiriza enero wazeka era kituwaliriza okuba nti nno tukozesa kyonna ekisaanidde mu mateeka era nga bayimiriziddwa nnyo nga tubayimiriza bataano ku bakwatiddwa. Mu kwogerako n'omuwandiisi w'enkalakalira owa Minisitule y'ebyobulamu ku lukomo lw'essimu Diana Atwine ategeezezza nga bano abayizi abeekalakaasa bwe batateekeddwa kulambika biki bye bateekeddwa kusomesebwa olw'ensonga nti bo bayizi abateekeddwa okulambikibwa. Ono era ategeezza nti ekigendererwa kya minisitule mu curriculum oba ebiteekeddwa okugobererwa nga basomesa abasawo bano byebyo byennyini ebituuka n'obwetaavu obuliwo ensangi zino. Kati eno gye tutaddewo yaliwo edda. Along the way, abantu bali balowooza nti omuntu bw'abeera wano 3 months n'abuukawo n'agenda wano 3 months n'agenda wano nti awo ojja kuba. Naye tusanze bino ebyokudduka genda wano oba tonnaba kutereera ovuddewo bavaamu nga bali half baked. So twagala baconcentrating kino si kipya. Simanyi lwaki balowooza nti kino kipya anti bambi puwa them tebaaliwo. Naye kino ekintu kirudde ffenna bwe twali tusoma bwe tutyo bwe twali tukola. Minisitule y'ebyobulamu efulumizza ekiwandiiko nga kiraga nga abayizi okwekalakaasa kwabwe bwe kutali mu mateeka si kye kyokka bwe batasaanidde kwekalakaasa olw'ensonga nti bye basaba tebateekeddwa kubifuna. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa kino kiteekeddwako omukono ogwakulira ebyobulamu mu minisitule eno. Dr. Olala Charles alagidde abo bonna abayizi abateekeddwa okuba ku intern nga bwe bateekeddwa okugenda mu bifo mwe bateekeddwa okusomesebwa mu nnambiro. Isa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.